لله الحمد لله رب العالمين ذو الجلال والإكرام. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بنعمة كثيرة، وما بكم من نعمة فمن الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أيها المسلمون، أيها الآباء والأمهات، فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini matendo, awaniridde entunnunsi za buli kyonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ebitalabwako mpagi ebiwaniridde, omugabirizi wa buli kyonna ye Allah subhanahu wa ta'ala, ebiri ku lukalu ne mu nnyanja ne mu bbanga abigabirira ye Allah yekka. fa'buduhu wala tushriku bihi shay'an. Ayawulibwe Allah subhanahu wa ta'ala mu kusinzibwa nga talina kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kimwegattibwako. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala oyo ali waggulu wa buli kyonna, assa okusaasira n'emirembe eri ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, eyafuuka ensonga, eyajja n'ekitangaala mu duniya muno, ekyayatiikirira ensi eno min mashariki al ardi wa magharibiha, ebuvanjuba n'ebugwanjuba. Ekyengero ekyo si kirala, hiya ni'matu l-Islam, kyekyengero eky'eddiini eno y'obusiraamu. Kkiriza ekyengero ekyo kikwayakanire mu mutima gwo, kikumulisize mu mbeera zo zonna z'otambulamu nazo, paka lw'ogenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu baliba banoonya obuyambi nga bayita ku siraata mu mbeera ey'obuzibu, ng'abamu beegomba ekyengera bakifune, ekiri bakikumulisa mu kiseera ekyo kwekwata ku ddiini eno y'obusiraamu. Tubeere nga tugyenywerezaako, tumanye Allah kye yatwagaliza nga kinene, nga kikulu, era nga kyekyengero ekiri waggulu w'ebyengera byonna mu duniya muno, kyekyengero eky'eddiini ey'obusiraamu. Mbakuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga nange nkuutira omwoyo gwange okubeera nga ffenna Allah gwe tutya. Emyoyo gyaffe gino minafu, yeetaagisa okubeera nga buli kiseera jujjuzikibwa ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ate naddala ekiseera kye tulimu kino eky'obuzibu, eky'embeereza ekyukakyuka buli kiseera, buli olukya, ate ng'ensi eyongera okukyuka, kyetaagisiza ddala okulaba nga buli kiseera twejjukanya nga twejjukiza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, okuwona ekibambulira ku duniya kuno, okuvaako ng'oli muwanguzi, kiri mu kunywereza kwenyereza mu ddiini eno y'obusiraamu.
rijalan wa nisaa, abasajja n'abakyala, okunyweza eddiini yaffe ey'obusiraamu okuginywererako, okwesibira ddala ekimyu mu mbeera yonna etabeerawo ekuwugula n'ekujja ku ddiini yo ey'obusiraamu. Kabube bwavu nga bwe buyitiridde tota busiraamu, kabube bulwadde nga bwe buzze ne bufaanana butya togeza n'ota obusiraamu. Teriyo nnaku esinga abantu ba muliro, ennaku y'ensi ekoma, naye ennaku y'abantu b'omu muliro yasukka n'eraga wala. Baganda bange abasiraamu, ategeeza Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an ey'ekitiibwa, yagamba Allah nti almal walbanun zinatul hayati dunya, emmaali n'abaana byakwewunda bya duniya eno. Twagala mu khutuba yaffe n'eyekitiibwa tubeere nga twogera ku kyengera Allah kye yatuwa, ate nga abalala teyakibawa, kyekyengera eky'abaana. Bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa n'atugaa nti almal walbanun zinatul hayati dunya, ay almal alwafir, emaali omuntu gyakuŋŋaanya neeyitirira obungi, n'abaana Allah baagabirira omuddu, zinatul hayati dunya, kyakwewunda mu byokwewunda eby'ensi eno. Allah alina ebyokwewunda byeyatuwa mu duniya muno biyitirivu, naye mu byo mwe muli ekyengero eky'abaana. Allah ategeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa, yusikum Allahu fi awladikum, Allah yabalaamira n'abateekako etteeka ery'okubeera nga mulabirira abaana bammwe nga mubatwala ng'ekikulu. Olwaleero abaana Allah subhanahu wa ta'ala bakugabirira mu duniya muno ni'ima, kyengera. Fama bikum min ni'matin famin Allah, buli kyolaba ekyo Allah kyakuwadde famin Allah, abakikuwadde ye Allah. Kam min unasin muni'a min al-ubuwa wal umuma, abantu bameka olwaleero boolaba abammiddwa ekyengero ekyo ekya maama nga teri yasobola muyita nti maama nga yamuzaala. Bameka abammiddwa ekyengero ekya maama ne taata nga tebalina baana. Wayasa'awuna laylan wa naharan, ne batambula ekiro n'emisana, ne batambula ensi eno okugimalako nga banoonya abaana. Kyewuunyisa Allah bawadde abaana, obutamanya kyengero ekyo Allah kyabawadde, ate ne mutamanya nti ekyengero ekyo Allah kyatuwadde amaana egenda otubuuzibwako ffenna ku lunaku olwakhira. Anaategeera ekyengero ekyo n'akikuuma, n'akirera bulungi, n'agunjulira omwana we ku musingi ogw'eddiini, agenda kufuna obuwanguzi ku lunaku olwakhira. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwe yali atulaga obukulu obw'omwana, mu bimu ebisigalawo nga property kya bugagga ekyensibo ekigenda okukugasa ne ku akhira, era eyinza okuba edduwa y'omwana wo gwe walongoosa ennyo okubeera nga Allah agenda kuyisizaako okuyingira ejjana. Wa bil aks, era kyennyume giriba miranga na biwoobe okubanga oyingidde omuliro naye ng'ekikuyingizza omuliro baana. Naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba mu hadithi ya Abi Hurayra, yagamba sallallahu alayhi wasallam, idha mata ibn adam inqata anhu amaluhu illa min thalatha, omwana Adamu Allah bw'amujjula mu bulamu buno obw'ensi, emirimu gye Allah agikansolinga n'agisazaamu negikutukawo, naye asigaza ebintu bisatu ng'abifunamu empeera, ng'ebintu ebyo ebisatu sadakatul jariya,
omulimu gwo ogukulukuta ogw'olugenderezo. naye mu ebyo ebisatu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti aw waladun salih, omwana omulongoofu, yad'u lahu, asabira bakadde be. omwana oyo omulongoofu fenna gwe twali badde tunoonya mu bakyala, abakyala gwe baali badde banoonya mu mwami, omwana oyo omulongoofu agenda okukusabira. oliba toliiwo nga buli wasaala bwayingira mu masjid gaali maanyigo, Allah agenda kuwa empeera. oliba oli wansi wa ttakaawo nga wasirika nga tokyayogera n'ekigambo n'ekimu, naye nga abaana bakola emirimu emirungi, kubanga abaana Allah be yatuwa mulimu. abaana abo be mulaba mulimu, nga boolaba emirimu abantu we bagikola, ibaada ez'enjawulo mulimu. omwana mutwale nti ibaada. nabbi Nuhu amataba bwe gajja eri abantu be, galaba Allah agenda kuzikiriza abantu, yatunuulira omwana mubamu ku baana be n'alajana, ng'alaba agenda kuzikirira, naye Allah yamugamba nti innahu amalun ghayru salih, awo gwe mulimu si mulungi, omwana wakuzikirira. kitegeeza omwana yakola ebikyamu, innahu amalun ghayru salih, omwana Allah yamuyita mulimu. yenna alina ezzadde amanye nti buvunanyizibwa amaana kikulu eri abaana, okubalabirira, okubaganjula. mulimu ku ssanyu omuzadde lyafuna nga atuusa awaka, ni'matul awlad. abaana baleeta essanyu eri omutima gw'omuzadde. njagala okubemu ekifaananyi ekyamaka omutali mwana, ng'era mulimu abazadde babiri naye nga bayingira nga teri abandiriza, teri baana babaleekaanya, nga teri baana babasobola kubayita nti taata oba maama. ng'ogjeeko abo betukuza ne tubaga nti nze taatawo nze maamawo, naye omwana owuwo nga kibumba kyo. jovola mu bimu ebyaluma ow'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwe kuzaala ezzadde lye lyonna nekulunguka nga ligenda mu ttaka nga akyaliwo nga mulamu, n'atuuka okusigaza omwana omu yekka ow'obuwala, Fatuma radiyallahu anha. gaali maziga na nnaku, era nabbi lumbu yali aziika Ibrahim, yakulukusa amaziga n'ekirevu kye ne kitoba. kitegeeza omwana ono kibumba ekiruma omuntu. nalaba kuluma omuzadde omu yali ku shukuru, okwebaza Allah olw'abaana Allah bamuwadde, n'asaba Allah, kubanga yagamba alina emyaka giri mu 7, naye yasaba Allah n'agamba nti nsaba Allah ku kino kyontuusizaako emyaka gino 7, abaana bange be babanziika neme kuziikako omwana wange n'omu. kitegeeza nti omwana ono kibumba, kikwata ku mutima gw'omuntu. omuntu atanaba kutuuka mu mbeera eyo yayinza okuba nga takiwulira, naye omuntu okukwata ettaka n'aziika omwana we mu ntaana. oluusi abamu Allah abawadde ebyengeri eby'abaana, baana abakulu, abakuze, abasajja abaweeredde, abataddemu ssente, ne batuuka omumuziika nga ye akyaliwo mulamu. n'affe ennaku najjula ennyiike naye nga talina kyakukola, kwe kusalawo kwa Allah. abaana bano kyengera, yaj'al liman yashaa qiima, afuula Allah yenna gw'aba ayagadde, fayaj'aluhu aqiima, n'amufuula omugumba olw'okumugezesa n'okusalawo kwa Allah kwabasazeewo. gwe Allah bawadde omwana nga wazaala abaana, kiki kyokoze? otaddemu maanyi ki? ekyengero ekyo kyebazizza otya Allah? abantu b'omulembe guno naddala abasajja, loza tujja kutuuka ku ddaala eryefuula ennuma okuwakisa obuwakisa ne tutambula, kubanga olwaleero gye gimu ku mirimu abasajja gye basigazza kuwakisa, kufunisa abakyala mbuto, bo ne batambula ne bagenda. naye Allah agenda kukubuuza ku baana abo be muzadde, ku kusuulira abaana abakyala, Allah agenda babuuza. nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ma min ra'iya yasta'rihi Allahu ra'iya, teriyo muntu yenna Allah gwawadde buvunanyizibwa bwakulunda
nafa nga alaga ajjalidde ekyo kyateekeddwa okubeera nga akirabirira kujjako nga Allah agenda muyingiza omuliro. Obuvunaanyizibwa eri abaana mu kubalera, mu kubagunjula, mu kubambasa, mu kubasomesa, naye Allah ajja tubuuza. Fe abantu olwaleero abataliimu nsonyi nozaala omwana n'otafa nayo ne batuuka omumukuleetera mu bukulu ng'agenda kufumbirwa nti gaba. Naye nga tolina kyewali okoze nga taata. Wabula omukyala nattunka n'omwana mu buto, bannyina ne baweerera omwana ne bamusomesa, wabula gwe ne bakuleetera kimu kyakukajjalaata mu ntebe nti gaba. Ate n'obeera na mukambwe nnyo. Tuteekeyo obuvunaanyizibwa eri abaana, Allah agenda batubuuzaako. Naye abaana amaana, kyava Allah yatugaa nti yusikumullahu fi auladikum. Allah abalamira eri abaana bammwe, buli azadde yenna atwageere nti amaana. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Obuvunaanyizibwa obwo wabwetikka obwokuba nti Allah akuwadde ezzadde okubeera nga ofaayo nnyo okulaba nga otuukiriza obuvunaanyizibwa. Baganda bange, ni'matul awlaadi, ekyengero eky'abaana Allah baatuwadde ezzadde okulifaako ennyo, okulirabirira, okusomesa omwana buvunaanyizibwa bwo. Okusomesa omwana buvunaanyizibwa bwo gwe. Okwambaza abaana buvunaanyizibwa bwo gwe. Okuwaayo school fees buvunaanyizibwa bwo. Hatta olwaleero waliwo fi'atu minan nas, gurupu y'abantu abamu abatasomesa baana nga bo babeeza waka ne bagamba nti bwe tutwala abaana mu masomero bonoonekerayo. Abalina eddiini yaabwe, akiida yaabwe ey'enjawulo tebatwala abaana mu masomero. Abo gye bali omuteeko gw'abantu wano mu Uganda olw'embeera zaabwe, entegeera yaabwe enfu. Ati sitwala mwana ku ssomero, abeera waka. Bwe wamutwala mu ssomero ayonooneka. Okuva edda nedda amasomero agayigiriza abaana weegali, hatta n'emirembe gy'abatukulembera abalongoofu. Naye okutwala obuvunaanyizibwa okulabirira abaana, teekayo obuvunaanyizibwa olwaleero ogunjula omwana wo ng'akyawulira ekigambo kyo. Waliwo ekiseera omwana bajja okutuuka nga tokyasobola kutuula naye ku mmeeza, nga takyasobola kuwulira. Kkiriza olwaleero omenyeke, kuteekemu amaanyi mu kugunjula omwana. Waliwo ekiseera bwe kijja okutuuka ng'oyogera ayogera. Kati teekayo amaanyi olwaleero oleme kumenyeka mu bukulu nakkaaba maziga nakkolima. Ebikolima ebitujjudde ku lulimi okukolimira abaana nga bamaze okukula, butateekayo buvunaanyizibwa eno ku misingi egya wansi. Kubanga omugamba olaba alalambala kubanga tewateekamu buvunaanyizibwa. Baganda bange, abaana kikulu mu ebyo Allah byagenda otubuuzaako, agenda tubuuza ku baana. Bagambye nti waliwo omuteeko gw'abantu nga Allah teyabawa kyengero ekyo kyakuzaala ng'era tebalina baana. Nga Allah bw'atugamba nti wayaj'al liman yasha aqima, afuula Allah gwayagadde n'amufuula omugumba nga yetafunye mwana. Gwe Allah amukuwadde mu holiday eno olwaleero abaana gye balimu nga beetegekera okudda ku masomero, otaddeyo obuvunaanyizibwa kinga maama nga taata okulaba ng'oyingira mu bulamu bw'abaana, okubagunjula, okubuuza basadde. Nabbi bwe yajjanga awaka yagambanga nti hal salla al awlad, abaana abasadde olwaleero tubuuza ki? Baana ba kika ki abakeera ku TV, abalinga abakozi ba kampuni tebatudde ku byuma balaba sigeno bazitambula bulungi, ne bakeera ku makya abaana abawala abali mu maka, abaana ab'obulenzi abali mu maka, ne bakeera ku makya okulaba obulabi TV n'okusosola enjala, ogunjula oba oyonoona. Abalaba ab'obusiraamu hatta al-gharb, ensi eza Europe ez'abazungu, balabanga tebasobola kusuuza basiraamu ddiini yaabwe, ne bayita mu baana, ne babateerawo buli kyano yonna esobola okubasikiriza okugibeerako. Era omwo abaana bayonoonekeddemu bangi mu kyano ze ez'enjawulo, ku mikutu egy'empuliziganya egy'enjawulo. Ki kye tutalaba olwaleero ekigenda mu maaso? Abe mulaba olwaleero abasaba eddembe ly'okulya ebisiyaga si baana b'abantu? Baganda bange, beera n'abaana mu bunaku, mu butaba na ssente, naye ng'obagunjudde. Wallahi teriiyo kyannaku
kubanga ozadde abaana nga tufuddeeyo ne bakukubira essimu nti omwana wo bamwokya ebipiira. Teriyo kyannaku maziga gayinza kuyiika mu kiseera ekyo. Mu bunaku gunjula omwana abeeremu empisa, bali ekitono kye balidde naye ng'obagunjula bamanyi nti wano taata kyatugamba ne maama. Naye teriyo maziga kukubira ssimu ti omwana wo bamwokya ebipiira, abadde abba. Mu bwe bakutte abanywi b'enjaga be basibye poliisi beesibye abamu beetwala kabangali ng'olengera wuwo. Teriyo kyannaku ng'ekyo, naye bulagajjavu. Tuleme kuwakisa buwakisa kutambula, tetuli bisolo. Omuzadde yenna azaala ateekayo obuvunaanyizibwa, ateeka ebiseera ku baana. Abaana tubawadde ebiseera, tukola era tukolera baana. Bye mugenda okuleka by'abaana, naye abaana be tugenda okulekera bafaanana batya? Abo boolekera bagenda kufaanana batya? Emaali ekuuba n'oluusi togiridde, tekweyagazza, oyambadde olugoye olumu n'oyambala olugoye ne lusiiwuuka ne weebonyabonya, n'endya n'ekyuka n'otandika okulya obubi olw'abaana. Naye abo abakuliisa obubi, abakwambaza obubi, kiki kyobatadde mu kirungo ki kye banaaleka nti ddala Mustapha Abudu yaleka abaana? Abaana be tugenda okuleka bafaanana batya? Ekyengera eky'abaana kyengera kinene kyakutubuuzibwako ffenna. Naye abaana maziga nabiwoobe okulaba nga abaana bo bebe bakubira essimu ti omwana bamwokya bamutaddeko ebipiira mutabani we. Oba omwana ali luzira yakola ki? Yabba. Olina abeera n'abaana mukibasanyusa okulaba abaana abo baterutulaga abali mu nsiko abakutte ebisonga basoma Allahu Akbar nga bwasala omuntu oyo mwana wa muntu oyo nakusanyusa nti omwana wange alhamdulillah laba bwasala omuntu. Abo betera okulegera ku butambi Allahu Akbar nasala. Ani asanyuka nga alaba ebyo? Naye abo abaana si b'abantu. Okugunjula abaana okubateekamu empisa. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nnyo okufaayo eri abaana, n'atuuka n'okutulagira abazadde bateekeyo obuvunaanyizibwa, balagire abaana baabwe okusaala essola. Bwe twatwala abaana ku masomero gwaffe ne tulannama, baaya nti essomero linamutwalamu lya ddiini n'okomaayo, ekyo tekimala. Muru awladakum bisola wahum abnau saba. Teekayo obuvunaanyizibwa, olagira omwana okusaala ng'awezezza emyaka 7. Oteekeyo obuvunaanyizibwa nga maama, oteekeyo obuvunaanyizibwa nga taata, kulaba nga omwana we swala agimanyi. Tumenyeka ku dduniya ate tumenyeke ne ku akhira, tuyingire omuliro lw'abaana. Abaana kikulu okubagunjula nga tubagunjulira ku musingi ogw'Obusiraamu. Naye tunaayagala tubagunjule mu mbeera ey'abazungu, okubawa eddembe ery'obwebange, bakole kye baagala, beeyise nga bwe baagala. Ojjako ab'amaziga waliwo olunaku nga teri agenda kukusirisa, naye ng'ekyali ekyengera asbahat nikma nga kifuuse ekisiraani. Olwaleero abaana boolina kyengera naye kiyinza okufuuka ekisiraani gye bujja bw'onooba totaddeyo obuvunaanyizibwa. Muru awladakum bisola wahum abnau saba. Kubiriza abaana okusaala, maama oba taata, saalako n'abaana bo, tuulako n'abaana, obakubirize babeeremu ak'obuntu, empisa. Oyogereko n'abaana ebigambo ebibazimba, buvunaanyizibwa eri abazadde ababiri. Naye olwaleero pata emu yakijjamu enta n'ekirekera pata endala. Twalekera abaana abakyala, be bamanyi byonna, be bamanyi. Ebyo bye bamanyi olijja kumanya nga otuuse mu kabuli, era ojja kumanya nga otuuse mu bbalire. Abaana kikulu okubafaako ng'abazadde. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. استغفر الله. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. baganda bange abasiraamu abazadde nziramu okubakuutira okutya Allah. Teekeyo amaanyi eri abaana. Abalabe b'ensi eno n'abalabe b'eddiini batadde ebisa ebyogi nga babigaludde eri abaana baffe. TV ezo zimulaba kattiro, amasimu gano olwaleero ge tulina kattiro eri abaana. Teekayo obuvunaanyizibwa nkwegayiridde eri abaana. Tulabirira abaana wa gye tubasomeseza. Kituufu tubakoleredde era mukola ssente, naye abaana betugenda ozirekera bafaanana batya. Tuleme kuleka baana bizibu nga tulese kizibu. Ntwayimira mu family n'agamba nti muganda wange yandekera abaana naye miyaayu. Abona bemulaba ku street abanyaga obusimu bw'abantu, baana b'abantu abemulaba bonna abanuusa simanyi mafuta g'ennyonyi, abanywa enjaga ne zibakola amaaso ne litunguka eribanga ettungulu, baana b'abantu. Ani anyumirwa okuleka abafaanana bwe batyo? Okufaayo eri abaana kikulu okubalabirira. Tukoze tutya okulabirira abaana tubagonjulire ku musingi ogw'obusiraamu? Gwe kennyini omusajja n'omukyala abaagala okukola obufumbo, ebigendererwa byammwe bireme kukoma wano kukusanyusa ku mubiri gwa muntu yenna gw'osiimye. Tunuulira omuntu gw'ogenda okuzaalamu abaana. Omuntu gw'ozaddemu abaana afaanana atya? Asobola okutegeka abaana abalina future ey'omugaso. Nojja omukyala mu night player, nojja omukyala mu kilabu oyagala azaala omwana asoma Kurani, ng'amuzaala atya afaanana bw'atyo? Betujja ku street tunuulira gw'ozaalamu abaana afaanana atya? Gw'omukyala olwaleero ayagala okukola family ozaale, omusajja gw'ozaalamu omwana afaanana atya? Omusajja owasa towasa kumala kwe byetaago bya mubiri gwe gukyamuse, gwagala mukyala. Tunuulira ekiddako after abaana bengenda okuzaalamu ono bagenda kufaanana batya? Olwaleero bwe busama amattuka obuli mu maka, ono abaagala eno ono abaagala eri, balina okugendako mu kyakyo nayagala bagendeko egindi. Abaana kikulu erimu abazadde mwembi abakola abaana. Songa eyokubiri, sualullahi alidhurriyatu assaliha, okusabanga nnyo Allah akuwa ezzadde eddongoofu. Omwana anayimirira ne kujjenezayo n'akusaalira, naagala tuziika taata kanzike wansi mu ntaana mumuteekeyo. Nini basoma abaana abagenda okukka mu ntaana nga tebasobola na kusoma nawuwo? Kati bonna oli wanjaga, oli asibye ebiviiri, ono kiki, nga terina mwana kababe bawala asobola kunaaza ennyina. Enjala zimukoma eri ziringa za musonyi wa jita, yeekozeeko atadde cutex ku njala, oyo anaaza nnyina oyo. Abaana kikulu tufeeyo eri abaana. Olwaleero tubadde nabo mu holiday baddayo, naye otaddemu buvunaanyizibwa ki? Naye mu ekyo ekyokubiri, sualullahi aldhurriyatu assaliha, okusaba Allah akuwa ezzadde eddungi. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Abazadde obuteerabira dduwa nga tusabira zadde Allah lyatuwadde, akuwa ezzadde eddongoofu. Ensonga eyokubiri, gharsu al-imani wal aqidatu sahiha fi nufusi al-awlad. Abaana tubateekemu obukkiriza, tubateekemu enzikiriza entuufu ddala n'okubagonjulira ku mpisa ennungi. Teeka omwana wo muteekemu obukkiriza, akakase nti musiraamu, amanye nti empagi z'obusiraamu ziri 5. Abaana tubajje mu nzikiriza enkyamu. Tunyumirwa kusomesa baana ebitongole ebimu ebirina enzikiriza enkyamu bituwazi basale, ne bavaayo abaana baffe nga bafu bwe fufululu. Naye abaana okubateekamu obukkiriza ddala, leka kunyumirwa mwana wo kumukusomesereza. Teri alumirirwa nga talina kigenderero, naye abasinga okulumira ebigendererwa byabwe bifu. Naye abaana okubeera nga
singa onooteeka abaana aqidatun munharifa, enzikiriza enkyamu, bwe bojja okulaba abali mu bikolwa ebikyamu, be bojja okulaba abali mu bikolwa ebikyamu byokusala abantu. Tuteeke mu baana baffe obukkiriza ddala. Kyewuunyisa abazadde abamu nga mukoze kinene okutta enzikiriza y'abaana, nobeera nga owangadde mu bubuze, olimu ebyekisamize, nopakira abaana mu holide, nobatikka mu kamunyi oba mu mmotokayo ne mubatwala okusamira. Baana bangi tubeera nabo mu masomero, ennaku nebakwatako nga tubasomesa, najalaga nti seeka nyamba oyogereko ne taata, nyamba oyogereko ne maama. Batutwala mu kyalo ne batukozesa ebintu, ne batuyiwa omusaayi ku magulu, ne batukwasa ensaasa ekiro. Oli mubi nnyo omuzadde afaanana bw'atyo, okutta abaana. Saali wagidde nti gwe okibeeremu, kale gwe wali kisigaddemu. Nina otayonoona baana, obatwala otya abaana mu masabo, otwala otya abaana mu kusamira, nobatikka mu kamunye, nobatikka mu moroka, ne mubatikka kabangali bagenze kusamira. Abaana abato obossa abaana gweoyinza okuba wafadda, Allah bw'anaaba takulungamizza, naye abaana bosse abamwonoonye obulamu bwabwe, mubataddemu ebyawongo, ne mumufuula omwana aliko ebyekika. Buli yenna ava awaka amala kwesiimulako oyo mu mutwe, kyonna ne mukigongobaza obulamu, kubanga mwaddira ebyekika empewo ne mubituuzaamu. Kati buli atambula ava awaka amala kwesiimulako oyo, n'asaba emikisa n'atambula. Oli mukyamu nnyo bw'oba bw'otyo bw'ofaanana omuzadde. Naye abo gye bali mu famire, abaana okubateekamu enzikiriza entuufu eneebayambako etali nkyamu. Mujje abaana mu masomero agataliimu nzikiriza. Lwaki otwala abaana bo mu masomero g'abashiya? Olw'okuba owulira boogera Oluwalabu, n'owaayo abaana bo olw'okuba babawadde basali nti bw'alikula alyetegerera. Teriiyo kitta mwana nga kimuyingiramu nga muto. Nasangako essomero erimu lyesaagala kunnyonnyola linnya, eriyigiriza abaana baffe empisa enkyamu etali yabusiraamu. Babayigiriza ennyimba ez'okuyimba, zino ezirimu daayira ez'okubuukabuuka abo abazina nga batendereza Allah. Abaana abato ab'abasiraamu abazadde be bakuwa, obateekamu otya aqidatu sufiya, enzikiriza eyo ey'ekisuufi ey'okuzikira okuzina obuzinyi. Abaana abato ne babatwala mu mmere buli wiikendi. Omwana omumumanyiza ebintu ebyo omwonoona. Egyo si myaka gya mwana oyo. Buli kyomuteekamu kyekiyingira, buli ekigenda ku bwongo bwe kikwata. Tuleme kutta baana, tubateekemu enzikiriza entuufu. Naye abazadde abasinga obungi ekyo si kye baliko, okuteeka enzikiriza entuufu mu baana. Ensonga eyokusatu, gharusu lqiyamu lhamida walkhilal alkarima fi nufusi fi sidikin wa wafa wa ihtiram. Abaana tubagunjule nga tubateekamu empisa ennungi, tubayigiriza obuntu bulamu mu bantu n'okuwa abantu abakulu ekitiibwa. Abaana bemulaba olwaleero bamanyira abantu ne bakwata bayimaamu bamaseeka amataayi ne babajjako emimbali, bwe tabayigiriza mpisa nga bakyali bato. Abaana b'abasiraamu abasinga obungi tebabagunjulidde ku mpisa, be bemulaba abavuma abantu abakulu. N'akwata seeka ettaayi n'amufulumya mu muzikiti, n'amufulumya. Saagala kwogera linnya lya muzikiti, twaliko mu kuwoowa. Ensasagge ezaali awo ku muzikiti ogwo, ne gavumenti netuuka nozikuba mu mawulire ng'abasiraamu bayombagana mu mizikiti. Mwalimu omwana omuvubuka eyakwata omusajja omukulu ku nkoona mu kukayanira obukulembeze bwe baalimu, n'amukasuka ebweru. Era olupapula lwafulumya nga omusajja akwatibwa ku nkoona n'essaati bagiyuzizza. Naye mu kugenda mu kuwoowa, kino kyenjagaddemu. Mu bataata be batwanjulira ng'ate ono awasa ye yakola ekikolwa ekyo ekyokukasuka omusajja mukulu webweru. Mu bataata be batwanjulira yali taata ng'amujjukira bulungi. Era bwe baamuwa akazindaalo okwogera, n'abuuza seeka, gw'oleese omumanyi, omwesiga? N'agamba nti muvubuka situka, ojjukira Lwankuba
era nikate yagenda mu maaso. Lwaki ebyo bibeerawo? Empisa zetute obutafaayo kugunjulira baana kumpi. Nolaba omwana ng'avuma abantu abakulu n'onyumirwa. Nolaba omwana ng'atyobola abantu abakulu n'onyumirwa. Olwalabye mulaba abaleekaana abalwanira mu mizikiti, olina kubo seeka omuggo. Empisa kubula mu discipline. Kyekiraga nti eŋŋunjula ye gye yayita emikono gy'abazadde mifu. Banange empisa kikulu okuziteeka mu baana. Gharsu lqiyamu lhamida walkhilalu lkarima fi nufusihim min sidikin. Abaana mubayigiriza okwogera amazima, ng'ebigambo byayogera mazima. Naye ne waba wajja okubanja n'omuga agenda omugere taata taliiwo. Taata taliiwo. Musajja omu yalina ebbanja nga limutuddemu nga lirudde naye ekiseera ekiwanvu. Badde nsomesa nnyo omusomo gw'amabanja ennaku ezo. Naye mu kumubanja ennyo nga n'ebbanga ligenderedde, abanja bwe yakuba essimu, omuzadde n'agamba omwana mugere taata yafa. Kale wulira ebintu ebyo, taata yafa. Era olwakuba essimu bwe paba agamba naye taata yafa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Muzeeyi yafa, taata we yammwe nti yafa. Kati ekyennaku essimu yasigalako. Nga mubuuza omugambye abiwulidde abitegedde ate ng'onaawulira. Tuyigirize abaana amazima. Ebyo bye mukola abaana bye bakula balaba. Nyoyigiriza omuntu n'otuuka okutuuka ku ddaala erigaadi kale wafa, tukikkiriza nti wafa. Mwerabidde nti sako y'abasiraamu nfunda nti essaawa yonna osobola okumusisinkana samuweya, eitha ku mbaga, eitha mu kufiirwa, eitha ng'olw'ekikuŋŋaanyiza abasira gwe yafa. Ojja kuba ozuukidde, kuba okuzuukira ng'ensi ekyaliwo tekiriiyo. Tukole ebintu ebitujyamu mu myaka ate tuleme kwonoona generation y'abaana. Abaana tubayigirize okubeeramu amazima n'okutuukiriza n'okulaba nga bawa abantu abakulu ekitiibwa. Daba nnyo okulaba nga abaana bo balimu empisa. Kyova olaba bino bye tuyombayomba awaka n'abakyala bigenda eri abaana. Era generation y'emabega eno ndowooza gy'emyaka gyaffe kwe gisaliza, emabega eno gye tudda tukimanyi nti okuba omukyala bye bimu okugunjula omukyala n'okumumalamu emputu. Lwaki? Kuba bye tukuze tulaba. Muzeeyi n'omuggo mu nsonda, ogwo mulembe teguliiyo. Abaana bye bakula balaba ebyo bye bigenda mu maaso. Bwe bali babakulaba olwana n'ennyaabwe, naye bw'ali wasa kyajja okukola. Okaayanira enva awaka, ekifi balaba bakisibyemu kyannyinimu, ajja kukulanga naye abiraba. Mulowooza kino ekyokumanyiiza nti we basala enkoko, taata yalya nkoko nkulu kyavaawa? Ddala kiriko aya nti nnyini maka oba hadisi nti alina okulya enkoko nkulu? Nirowooza lwaki kijja? Kubanga bakuze bakisikira. Nirabanga omwana asikira ekikyamu kyalaba kyakoppa ku bazadde. Naye njagala mumbuulire ekibaliise ga nti nannyini ggula nkoko yalina ogire. From where? Ani akituyigiriza ekyo? Era ebagiwa omwana w'omukulu lwaki oyomba? Oba ebagiwa omwana lwaki ovaako awaka? Lwaki mutyobola ekitiibwa kyange? Kubanga ebyo bigenda eri abaana ne bakula nga babisikira. Abaana bajja kusikira ebikyamu bakule nabyo mu mbeera embi. Wa mukyala w'ekitiibwa, abaana bajja kuwa abasajja be bagenda okufumbirwa ekitiibwa. Buli w'onookula ng'otyoboola taata w'abaana omuyisaamu amaaso, bw'omusooza bw'omuvuma. Era abaana kye bajja okukola nga kye bakola. Bwe banaalaba ng'okuba maama waabwe era kye bajja okukuliramu. Era otera balaba nga beezannyazannyamu emizannyo ng'akamu kakutta omuggo, nze taata nze maama, nga kakuba. Kubanga kakukoppako embeera efa. Naye tulabye okulaba ntuwangalira mu society ezifaanaganako bwe zityo. Ensonga eddira esembayo alhirs ala istimal alibarat almaqbula altayiba maa alawlad. Tukozese ebigambo ebirungi nga tulina abaana. Abazadde tukozese ebigambo ebirungi nga tulina abaana. Ekikuwemmuza n'oyogera ebigambo n'abaana we bali
n'ovuma nnyabwe n'omulangira n'oyogera ebigambo ebibi kiki nga ggwe omuzadde tukozesa ebigambo ebirungi era ogenda okulaba abaana ebigambo byebafubutuka omwana naali kuswaza nga waliwo abageji nafubutuka ekigambo naye nga oluusi yakiyigira ku ggwe tukozesa ebigambo ebikkirizibwa era twewala ebigambo ebyekiyaaye omuzadde buli wakula n'afuna ezzadde alina ebigambo byalina okwewala ku lulimi kyo tukyegendereze weewala ebigambo ebibi ebyekiyaaye ebitazimba ebitagunjula mwana byewale wala otaamuze ezikozesebwa nga omuzadde tazifulumya nolaba omuzadde ayita omwana w'embizi omwana bw'akola ekirungi muge nti ahsant bwe luba luzungu thank you barakallahu fik may Allah reward you omuzadde byakola bw'akola ekikyamu amuge nti ya subhanallah lima sanat lwaki kino kikoze naye so si kuvuma mwana n'omuvuma ebigambo ebibi era bw'olaba abayitawo omwana naaba nga alina kyazziza oba yonoonye nusu bitaano omuzadde n'amusiba engalo n'amuteekako essanja n'amukumako omuliro naye nga mwana we obusambattuko mu maka mu bwegendereze bwonoona abaana butokyalinga abaana busambattuko mugende mu ofiisi z'abakansa abo bababuulire ku bimu complaints ezijja busambattuko obujja mu maka bukosa abaana bwe tuba twagala ogunjula abaana ekyo tukyewale bakadde baffe bayombanga kiro mu matumbi budde ng'abaana tebawulira ensonga endala nga nayo nkulu mu kugunjula abaana obutagenda mu bikolwa bya mukwano ng'abaana balaba oba nga batunula gumiikiriza obeere ne saburu hakki yo jja gifuna mu kiseera ekisaana naye buli bwe mwegatta nga abaana balaba bawulira kiboonoona oluusi ekyo ekimu kiva ku nsula yaffe enfunda tusabe Allah tugaziize ebyensula tusobole okugunjula abaana n'olwensonga baganda bange ensonga esembayo alhirisu ala tahfidhuhum kitabullah tufeeyo nnyo tuba tugunjula abaana tubakwasa ekitabo kya Allah Qur'ani beerako essula z'okwasa omwana tukwasa abaana Qur'ani Allah bawadde obusobozi mbatwale fi marakiz islamiya mu senta z'obusiraamu liyahfadhu kitab Allah bakwate ekitabo kya Allah Qur'ani wallahi kinyuma kulaba nga mulina omukolo oba gwa famire oba waka oba okulengera omwana wo ku ssomero ng'ali mu mpaka ezikwasa Qur'ani nga kyannaku okulaba nga gwe watwala omwana wo ku ssomero ayige Qur'ani ng'aba abalala be basoma nga owo talimu abaana tubagunjulire mu kubakwasa Qur'ani tugiteekeko ebirowoozo Qur'ani naye abazadde batadde ebirala ne babiteekako amaanyi ne bagula novels ne bakola zi library ezawaka ne bateekamu ne sente empitirivu ne Qur'ani ya Allah kitabo kya Allah Qur'ani tukikwasa abaana tolina kyogenda kusalwa teriyo agenda kusalwa afune rosi ayigiriza omwana we Qur'ani luno oluzungu olwaleero twagala abantu balwogera hata abamu balusomye nga nabakulu nga tebasoma ne baluyiga era boogera basuubuzi ab'amaanyi abasobola n'okuwandiika aboogerera ddala obulungi nga bali fluently naye ddiini ya Allah Qur'ani kitabullah teriyo agenda kusalwa Qur'ani tesala Qur'ani terimba omwana asoma Qur'ani wanjawulo yusikum Allahu fi auladikum bana ya Allah bakuutira eri abaana mubimu Allah byabakuutira kyekyo kitabullah kabe mwana muwala muyigirize Qur'ani kabe mulenzi muyigirize Qur'ani fa abazadde etulemye kituufu naye abaana tubayigirize okusoma Qur'ani omwana amanye okusoma Qur'ani teriyo agenda kusalwa ng'asomeseza omwana eddiini ng'amusomeseza Qur'ani taliyo naye bagenda kusalwa batasomeseza baana Qur'ani olwaleero mutunuulire baganda baffe n'abaana baffe olwaleero abali nnyo nnyonyi enkyala eggulu abagenda mawanga g'Abawarabu mu bimu mu bizibu bebeekubagiza butayiga ebyo balabanga balina be bafiirwa yali badde afuna omusaala ogw'okukola n'ogw'okuyigiriza omwana omuwalabu Qur'ani naye nga takimanyi n'afiirwa balina challenges nnene ku ebyo ebyabayitako kakati tugunjula abaana tubasomese Qur'ani tuteeka mu bimu ebigunjula omwana Qur'an kitabullah kitabo kya Allah mubatwala yonna gye mubatwala naye temwerabira okusoma nti okusoma Qur'ani kyekikulu ekikulembeza beerako nga abaana bo bamanyi okusoma Qur'ani awaka bwe tunaaba tukutte emisingi egyo gye njogeddeko tujja kulaba
nga tutambula bulungi. Ntakuna kudwatan saliha, beere ekyokulabirako ekirungi nga gwe omuzadde eri omwana. Yambala bulungi, ekikwambaza enkunamye nga maama. Taata noyambala ebinu ku weekend, noyambala ebintuntu, neweteeka obuntuntu, newekola obusolosolo. Omusajja omukulu okyateeka ne ku matu ebirengejje ebyekikyala, kyokka olina abaana. Olowooza abaana bakoppa ki? Saala n'abaana, yita abaana mutuuleko nabo. Naye omuzadde n'atuula n'abaana, n'abanyumiza emboozi z'abasezi, n'abanyumiza ebyaliwo wakayima ne wango, n'abaga enkyawe ntandikiraawo. Omuntu yali badde abanyumiza kisasul islamiya, ebyafaayo by'obusiraamu, n'abanyumiza ebyafaayo bya Abubakari kusiramuka kwe. Yanywera atya mu busiraamu? Ekyafaayo kya Umaru, ekyafaayo ky'abavubuka abayingira mu mpuku mu suratul Kahfi. Kurani weziri ez'Oluganda n'Oluzungu by'osobola okuyiga obi. Naye omwana n'omutuuza mu mboozi z'abasezi, ne mutuuka n'okanoga mami lekeraawo, mami stop. Wabula abanyumizaayo ebitasaana. Tuyigirize abaana baffe bibagunjula, ate tubeere ekyokulabirako ekirungi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم إعز الإسلام والمسلمين